Aye, twabadde tukyali awo. Baffe Nasima Paraso son of Smile Good Music ajje amuyimbireko kubanga yagambye mba nkola dduyiro nyina akayimba akanyumira akentera okuwuliriza. Abasajja watuse busi kubanga wabala nnyo kusiima Paraso. Naye Paraso kuwasimye Ssaabasajja tetugenda kunywa mazzi, tetugenda kukoma. Siba babadde n'olutalo ne David Lutalo. Paraso atufume ku majja bakola olweggulo Ssaabasajja. Naye temulina kyakola. Empologoma yasiimye. Muyina kumukati nga mu abantu. Naye Ssaabasajja twagala pozi ojja mukuba yakama ayitirira nnyo okwasamirira mukama wange. Paraso ayitirira nnyo okwasamirira n'okutuvumaavuma aleme kukozesa advantage eyo yakantu kuba mukutte mu ngalo bakozesa nga advantage kutuvuma kutufiirako. Naye nga Ssaabasajja weebale nnyo okusiima Paraso. Naye music wa Paraso wamuvuma dda. Nkozi mumukwate mumutendeke bwe bayimba. Sawa kwe Paraso wadde Ssaabasajja yakuwadde naye ate tojja kgenda ng'omanyira abantu abakulu ng'obavumaavuma. Naye nga twakusiimiddeko tetwagala tetufutire Paraso ekituufu olw'okuba Ssaabasajja yamugize. Naye olutalo lwammwe ne lutalo kate lwayingiddemu abalala. Ati Paraso agenda kukola show. Alina okulwana lwatomanyi nti sitanti abantu babano baagala nnyo sitanti z'okwefuma. Lindako Lutalo ne Paraso bali mu sitanti batusiruwalirako. Omu apolomotinga munne. Naye abantu Lutalo ya promotinga Paraso. Lutalo ya promotinga Paraso. Kubanga Lutalo big brand ku Paraso. Ate ne mu music aspect Lutalo asinga. Simanyi mu music aspect Lutalo asinga naye nga nze kyemmanyi nti Lutalo ayimba bulungi okusinga Paraso. Okay, naye olutalo lwe lumu lwayingizaamu mutabani wo ono ayina show mu May. Misaki Semakula anti naye yabaddewo nga 19 jukira Misaki Baffe yamusiima n'amuwa n'ekitiibwa saa kati yabadde awo nga Baffe tamukoonako. Olutalo Venero yaleese mu baana abo tunaanywa ku mazzi wange duwe katolo bawe mbugambe ntya obusiru obwana bwo tutegeera obusiru bw'abaana bwa Nuupu kati ngeri gy'olukana ka Nuupu obusiru bw'abaana asaba nze siri wa Nuupu ndi janalisiti sirewalera muli badde ba janalisiti mwenna Nuupu yabagula okyalo obunyirira mbulaba wano naye kano ke bakolako ke kaki bakayita batya ng'ovudde ku kalubwakisi nsanze fesi baginyiganyiga olwo banzigyamu kachicha wammwe bwe nesharinga na mwenfuufu ebiki ebyo byonna ebibalabe bino byonna babinyiganyiga so baagala banteekeko gundi ebere very smooth wano ku extreme saloon nsanze oluguudo wali olukola obulungi okuzaama ate nga luli mu constituency eyo gye wagwa constituency yange nakolaki kasana balekera oluguudo naye n'ebitaala ndaba tebikola bwe wagwa n'ebitaala nabyo n'obijjako akati ate nze omulimu gwange gwali kubagaininga oluguudo bwawenkoma nyina ensonga zange entono nnyo ze njagala okubuuzaako naye mukyala olindabanga akulinza era nti kati nga tubagenda kunjira bannange mukole ssente mweyagale bino kakati gwe babi bakolako ne bakunyigwa omubiri bakola batya omubiri gwabe bagutereeza kadotoduula nti aze nabatonda nga muli banaku temumanyira naye kati emyaka egigyo gikyanyigibwanyigibwa gityo kati bwesiduula nkola entya egyo emyaka egyange gikyabeerawo nga tegyewaana
Honorable Kato Lubwama afudde. Honorable wammwe afudde. Kyenyinza obbagamba. Jansoso bwa breaking news. Mutambuze video. Omusajja afudde. Tuli wano n'ebyokwogera bitini naye nga tusabamu omwoyo gw'omugenzi agulamuze kisa. Abantu beeyongedde okwesonga ku ddwaliro kikyalinze ekiddirira. Tuli embeera mwe tuli Honorable Kato Lubwama asiize omukozi w'enkomerero. Obako obufuzi message yono kitunyoza papa. Amawulira kusanze. Nkubiddwa essimu badde waka. Bankubira essimu. Ababeera ddala. Nange ne nkubira bensobola okuwulira ku Kato Lubwama. Mikwano gye famire ye ne abadde akolagana mu mirimu. Abatanafuna message eno abagenda gyebera olukesi for me ekyo kyolo okubagamba. Twakusonderako ku ssente okujjanjaba omutima gwo gwawona. Omutima mwansondera naye era tegwawona. Tusonde endala onatera okuyisa akabbo nate. Ate of course era nja kuyisa. Era mwetegeka okuba kati tatisiisa nti lwokuba nti sirina. Njagala mufune contribution ku bulamu bwange ku star wammwe. Mufune contribution yammwe ku muntu wammwe mumubeezeewo munvume ebivumo byonna bye mwagala nga mwancontributingirako kyobola abakwagala tebagenda kuggwangu ate abatenjagala ate bampa mmeka baleeta 1,500 ezo nezo zetwagatta zemwagatta ne mugatta amabanks nekajja so nokubategeeza batekamu obupiira bubiri baluwa akapiira akokusatu
oba akamukuwulire kalagayiza uliobola buli fine oxygen mufuna bulungi kuba my problem was oxygen nga bwatuuka tatuuka bulungi mu mutima so naye kati akaala ngenda kuddayo naye ekirungi ku luno muli lake munyongerera mu mpaaka kwa parliament ku luno yali badde ekyo awo nayitanga Kato